ya n'eriyiiri buli wendi nkusiba eyo tebaamu omusajja. About the situation is around our ekirala kye twagala okusaba oba regime government okubanga bajja amagye ewa president waffe. Mbagambye ffe twali ku security ya president era tuvuddeyo nga ffe si mufujjo wabula nga tuyita mu mateeka. Twagala government ekwate amagye egajje ewa president waffe eyalondebwa kubanga tukimanyi bulungi nnyo akalulu babubbi. Era wano tusine tubagamba tubawadde essaawa 24 okubanga bamaze okujja amagye ewa His Excellency Robert Ssentamu Kyagulanyi kubanga talina musango okubanga yawangula akalulu tekitegesa ate okubanga bamusiba. Tukimanyi bulungi akalulu bakabba. Ekyokusatu twagala okubanga baganda baffe bonna abali mu makomera abavundira mu makomera abamu tetubamanyi bamanya abamu tubamanyi nga Eddie Mutwese Letta Devi nga Nubian Lee Danny Manjiki n'abalala bangi bonna bebakwata okubanga bateebwa kubanga balina okubanga babaleeta mu kkooti ennaku zibadde babaleeta mu kkooti nga kkooti tebaleeta wabula nga babubuzabuza. So twagala okubanga nabo babata mu mangu ddala obanga babagulako emisango egyo baleete obujulizi obulaga emisango gye bakola. So tusaba government, in fact tusaba tubagamba kubanga tuli mu mateeka mute baganda baffe abali mu makomera abali ekitalya abali mu safe house abali mu bitundu ebyenjawulo. Ekisembayo twagala okuwoninga aba security agencies okubanga bakwata abavubuka bannaffe nga babatwalira mu drone. Abaana bangi babatwalira mu drone zitambula zaba za black ziba tinted ezimu ziba za white nga batwala abavubuka baffe. Abantu abasinga abavubuka bannaffe abasinga tetumanyi gye bali babakwata ku byalo. Kino ekintu kikolebwa buli wamu buli kyalo kyonna. Nze ndi wa Lubaga North era nga ndi wa banondenga Lord Councillor agenda okubanga akiika ku lukiiko olwa KCCA nga nkiikira abantu bange abennankula byerungujja bakuli Mengo. Naye bwennavuddeyo mu kkomera amawulire ge nasookeddeko bannange balinganga 5 abali mu kalulu kange abasinga bonna bababuzaawo. So tugamba mu security agencies wamba mutwalira amateeka mu ngalo wamba mutwalira mu mateeka nga manyi Uganda nsi ya mateeka lwaki mukwata abantu ne mbateeka mu drone lwaki mukwata abantu ne mbatwala ku police ne mbagulako emisango ne bagenda mu court ne mbatwala mu prison lwaki mukwata abantu baffe nga mubatwala mu drone ne mbateeka mu safe house. Ekisembayo twagala okubanga buli muntu yenna gwe batulugunyizibwa eyatulugunyizibwa nga muganda wange po ataliwo waneeno government erina mu compensatinga. Tuli mu kukola ku petition tugenda mu kooti sina mu kooti ya Uganda zokka wabula mu kooti z'ensi yonna tugenda kuba tutambula twafunye ba lawyers international lawyers abagenda okubanga batuyambako mu nsonga bweziti okubanga baganda baffe abatulugunyizibwa mu nsonga ezitaliiwo ate nga tebayita mu mateeka gavumenti erina okuvaayo n'ennyonnyola ku nsonga eyo. Ffe aba NUP National Unity Platform oba aba People Power ebintu byaffe twagala nnyo yita mu mateeka. Tuddamu kikkaatiriza singa essaawa 24 ziggwako ng'ebintu bye tubagambye tebabikoze era tugenda kukoma waneeno tubabulire kye tugenda okuzzaako. Tetugenda kukyogera kati wabula tujja kubayita tubagambe kye kino kituzzaako. Naye n'ekisingira ddala bannayuganda mwenna ekiseera kituuse mwenna muyimirire mutandike okubanja obuwanguzi bwa pulezidenti wammwe Robert Ssentamu Kyagulanyi. Temubimutulekera kino ekintu kikwata ku buli munnayuganda buli omu. Bannabyabufuzi mwenna ekiseera kituuse ffenna tusituke tubanje obuwanguzi bwa pulezidenti waffe n'okubanga tubabanja okubanga bajja amagye ewakaawe. Kyagulanyi teyabagambako nti tukomanga ennaku z'omwezi 14 yabagamba mission 2021.
walipo nguze